Nze Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa era nga nze mbadde ssentebe w'okulondesa alabiridde okulonda kwa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mu disitulikiti y'e Mukono era abadde chief campaigner mu disitulikiti yonna eya Mukono. Kitegeeza nti nno nina ettaffaali ku babaka ba paalamenti bonna abayiseemu mu disitulikiti ya Mukono benjagala okuyozaayoza awamu n'okwebaza pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu olw'akaweefube yonna gwe twakola okulaba ng'awangula disitulikiti ey'e Mukono mu campaign ze tuyiseemu. N'olwekyo ndi wano okusooka byonna okubategeeza nti disitulikiti yaffe ey'e Mukono kasookedde lubanga lwa Mmindi mu kulonda okwawedde ng'ennaku z'omwezi 14 yonna yasobodde okubuutikirwa National Unity Platform. Kabonero kaffe kabadde manvuuli era ne tuyisaamu ababaka bonna aba Parliament ne Woman Member of Parliament. Njagala okutegeeza Bannamukono mwenna ne Bannayuganda abatuwuliriza nti kaakati kaweefu baddako ye waakulonda local governments era ffe ng'aba National Unity Platform position yaffe eri nti nno tetwagala maanyi kugamalira mu kulonda babaka ba paalamenti bokka naye tulina obwetaavu bunene nnyo okuwangula local governments zonna mu Uganda district okukkira ddala okutuuka ku bammeeya n'okutuuka ku bassentebe b'amagombolola. Era nga ffe aba disitulikiti y'e Mukono tuli beetegefu nnyo mu kaweefube ono gwe tugendamu. Bannaffe bakoze ebyentiisa, abantu baffe bakubiddwa emiggo, abalala baabawambye n'akava wali emmanga gye tujja omulambo gwasaliddwako omutwe ekiwuduwudu, eriyo n'abalala be baasibye makutiya ne basuula eyo. Naye byonna tubategeeza nti ebyentiisa byonna bye tuvuganya nabyo ne bwe banaabikola tekijja kujja Bannamukono ku mulamwa. Ekimala kimala. Bannamukono bakoowu bategese okugula declaration forms, bagenda bakubira abantu baffe amasimu nti tukuwa $1,000,000 tukuwa $2,000,000 otuguze declaration forms. Bategese n'okukola ebintu ebirala bingi okutuukira ddala yonna mu Electoral Commission okugitiisatiisa, kubanga juzi bwe baali ababaka baffe nga tuli mu Ttale Center amagye ne gajja gatuwamba, naye twebaza poliisi eyasobola okujja ate nenunula abantu baffe mu mbeera efaanana bwetyo. Kale Bannamukono mwenna mbakoowoola nga ssentebe wa LC5 owa disitulikiti y'e Mukono addako nti mujje bangi nga bwe kisoboka. Twagala tulage ensi kigende ku record nti disitulikiti y'e Mukono opposition yegikulembera, nti erina ssentebe wa LC5 nga wa opposition wa National Unity Platform ng'erina ababaka ba paalamenti bwonna, ate twagala tuwangulire waggulu nnyo. Abantu bakooye era baagala enkyukakyuka. Neebaza amagombolola gonna kubanga amagombolola gonna gaawanguddwa, emiruka gyonna gyawanguddwa. N'olwekyo Bannamukono tweteeseteese bulungi. Buli gye tuyita kaakano batuga nti Honorable Bakaluba Mukasa bitulekere ffe tugenda kukikola. Twagala abantu bajje bangi naye nga si kujja bangi kyokka, kubanga obuwanguzi bwange si bwange nga Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa, naye bwaffe ffenna abakkiririza mu nkyukakyuka mu Uganda mu National Unity Platform. Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa nkozeeko kyekyo lwaki Bannamukono bonna kababe aba movement era mbeebaza abavuddeyo okumpagira ne baga nti wadde Bakaluba yagenda mu opposition wa National Unity Platform naye tumuwagira olw'emirimu emirungi gy'akoledde disitulikiti y'e Mukono. Ate neebaza ne bannanga aba opposition, aba DP, aba Jema, aba FDC, aba National Unity Platform, ffenna abeegattidde awamu ne tumanya nti tulina okulwanyisa omulabe waffe wali omu tusobole okununula Mukono n'okununula Uganda, okwongera okuteeka opposition ku ntikko. Kale obwo bwe bweyamo bwe twongera okuwa Bannayuganda nti ebyentiisa bajja bibakolako ne bibamalamu amaanyi
n'okubatiisa nti ab'amagye bajja tukuba, bajja kututta, bajja kututirimbula, naye mu struggle tubategeeza nti nno ebyo byonna katubigumire naye tulabe nga tusobola okutuuka awawakanirwa. Enteekateeka zaffe tuzikoze bulungi, tutegese ba agenti abagenda okukuuma akalulu akange ne aba councillors bonna, tutegese ba supervisors, tufunye ebitongole ebya security ebikambwe teri kuzanyira mu kalulu, babe mu byalo mu magombolola oba mu bibuga, era tutegese ne ba supervisor okutuukira ddala ku level eya district. Ate ababaka bange bonna aba parliament abayiseemu, Honorable Simbwa okukulira ebbendobendo ly'e Nakifuma, Honorable Mulima Mayuni okukulira Mukono North, Honorable Kayondo okukulira ebbendobendo lya Mukono South, Ssentebe waffe Honorable Betty Nambozi okukulira ebbendobendo lya Mukono Municipality, ate Nabukeera Honorable gwe twawadde okukubiriza ensonga eno ey'okutandika kaweefube gwe tuliko ow'okulonda abakulembeze ku local government, kubanga bwe tumala chairman wa district ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 okeera bukeezi akabonera ambuleera, buli woolaba ambuleera ku bakansala, bwe tumala ennaku z'omwezi nga 2 ate nga 25 tugende tulonde bameeya b'ebibuga. Akalulu kano tekabadde kangu naye tubalaze mwenna nti tuli bagumu ng'ejjinja bwe tukwasibwa obuvunaanyizibwa, era obuvunaanyizibwa mbutuusizza mu kulonda kwonna kwe tuyiseemu. Neebaza ttiimu zonna ze tukoze nazo okuviira ddala ku byalo, ku miruka, ku magombolola, naye ffe kye tusinga okwetaaga mu disitulikiti ya Mukono, Bannamukono nga tuvudde mu struggle n'enkyukakyuka, twagala okulaba nga tuzza disitulikiti ya Mukono ku ntikko. Ekitebe kyaffe ekya disitulikiti ya Mukono ekimaze emyaka n'ebisiibo nga tekiggwa, ndooza ku mulembe gwa Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa, njagala okulaba nga tukimaliriza. Ensonga eddako kwe kulaba nga abakozi baffe aba gavumenti n'abantu aba bulijjo nga baba n'enkolagana ennungi ebaleetera okumanya nti twetaaga okuwa abantu services mu masomero, mu byobulamu, amakubo nga tugakola gye tuyitira oba mu byalo bino oba mu bibuga nga amakubo malungi, ate n'okulaba ng'ebyobulamu nabyo bikolwako n'ebirala ebintu ebigasa omuntu wa bulijjo eby'abantu bye beetaaga. Abantu baffe baagala okulaba nga abaana abaamuno mu Mukono nga nabo bafuna omukisa ogufuna emirimu ku district, nga si beebunaayira be banajja nga ne bakola mu Mukono, naye nga n'abaana baffe nga basobodde okufuna emirimu. Ate n'okulaba nga twongera okukola ebintu ebiyamba abantu baffe okulongoosa embeera yaabwe ya welfare, standard of living, okubeera nga balina ennyingiza mu maka, kubanga ffe ebitundu byaffe eno tuli balimi, tuli balunzi, tuli bavubi. Ekirala abavubi mu kulonda kuno kwe bayiseemu, President Museveni bakutegeezezza message wo yaabwe, bakubiddwa nnyo emiggo, batulugunyiziddwa, ababadde abavubi bafuuka momboze ku nnyanja, bizinesi zaafa, abakazi abaali bakalirira ebyennyanja bizinesi zaabagwako, buli kintu kyonna kyafa. Ekyo kikulaga nti nno lwaki abantu ku bitundu eby'embalama z'ennyanja zonna okuviira ddala Ekkoome, Mpatta, Mpunge, Ntenjeru, Katosi baalaze obunyiivu ku mbeera gye bayisibwamu ku nnyanja, abasirikale babakubye emiggo. Ekirala abantu baffe aba Mukono baalaze nti babonyeebonye ekimala. Ffe tulinga abaafuuka barracks wano e Mukono, abantu okukwatibwa ne babasibira mu bitundu ebitamanyiddwa, ne batulugunyizibwa, ne baleetebwa, ne basuulibwa, nga tulinga abaddeyo muzirizi gavumenti ezaabamusibira mu bbwa. Gw'olaba ne ku Electoral Commission kwe twabadde, National Electoral Commission basobola okujja ku gun point ne bagaa nti langirira gundi. Ekikolwa ekyo tukivumirira, kyabadde kibi nnyo, kyatuswazizza era kyatuweebudde, naye kye twalabyeko katukome ku ekyo, tuleme okweyongera okulaba ebikolwa ebibi ebifaanana bwe bityo.